kale abamu bafa naye nze nagenda okuzaalibwa nga tuli baana 9. Abaana 9. Abaana waali ewaka maama waali ne taata waali naye mu mwaka gw'2017 blaza wange kino kale kiruma blaza wange bamusaddaaka twali ku mbaga nga siibanga akola emirimu n'abalala yali mukulu ali mukulu ng'alina omwana omu kuba we nakitegeerera nti bamusaddaaka twali nga bw'omanya abalenzi bwe bakuba dansi muba mulina okubeerawo nga muzinya nga bw'omanya abanywa omwenge yali ali awo ng'anywa omwenge. Amanya gange nze atwamize Patrick. Nsobola okukupulira ekifo kyenvaamu ewaffe. Amanya nze atwamize Patrick nviireyo entungamo. Sanso kulaba Kale nyabo wasiibye otya? Bulungi nyabo wasiibye otya? Ayongezako ku ddoboozi. Bulungi nyabo wasiibye otya? Embeera eri etya kubanga ozze otunoonyako omutukubira ku busimu banange mujje mutuyambeko embeera ekyemmanyiko kyewaŋŋambako nti toli mu mbeera nnungi. Mbeera ki eyo gy'oyitamu? Era embeera gyenyitamu teri bulungi. Nafuna accidenti nemenyeka omugongo. Nali nvudde ku ssomero ku lwa ssente ng'amaze senior 1 nensitama nembeera eka nga nyeyiya bweyizi mu kyalo nga nkola obulimolimo. Wali oli waka wa maama ne taata? Ne taata. Zaali ssaawa 12:30 twatuuka ekyazanga nga twebiise entundubaali traffic erimu otulaba. Ekitegeeza mwajja mu kukuta bukukusi mwajjanga bitfuluusi. Tuli ku mutwe waggulu twali 3 nga twebiise kata omuyaga ne guuba ne gusika entundubaali. Mu maaso gaffe waliyo sinotruck ng'ejja n'emabega waliyo endala emabega n'ekoone yaffe emmoloka yaffe. Driver n'alaba okkoona ejja mu maaso n'agikiika bw'ati ku bbali. Awo yagikiikira ku bbali naye tusikanyuka ettale. Bwe yamala otukanyuga. Mpozi mwaliko bameka? Twaliko 3 ku mutwe abalala baali mu maaso. Twaliko 3 abalala baali mu maaso naye tukanyuga. Bwe yamala otukanyuga naye kubangula emirundi egi 3. Kati awo bagenda okutujjako n'agenda okukitegeera nga tuli mu ddwaliro. Tegeeza bwe wagwa gwe tewaddamu kutegeera? Saddamu kutegeera naye abalala bategeera. Tekuliko n'omu yafa? Yafa oluvannyuma nga bamaze otuleeta emulago. Ye byamunyiga mu kifuba. Kati awo bwe batwala mu ddwaliro ekyazanga ne bagamba ono tetujja musobola mumutwale emulago. Ne bandeeta eno Kampala. Ne bandeeta Kampala emulago ne bantwala mu X-ray ne bantwala mu sikaani. Ku X-ray ne bagamba ngu waliwo obugumba buno bw'oku mugongo bwagira bwe buti ne wabawo space makati. Weewaawo nnyongera okubaanirizako nnyonyini ddala yonna gye musinzira mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu ne mbabuuzaako ba mikwano mugye bale gye mutuusaako engalo mwenna abali ebweru wa ggwanga abali wano mu ggwanga lyattu Uganda mwenna aboonoona kaddata kammwe ba mikwano ne musobola okuba nga mulaba programu eno mwe tusobolera okuba nga tukka ku ground ne tunoonya ku bantu ab'enjawulo abalina ebizibu eby'enjawulo. Wena munnange oyinza okuba nga okyali eyo nga Mukama kyakuwadde obulamu tolina kikuluma tolina wakuluma. Webaza Mukama kubanga eriyo abantu abali obi amanya n'eddoboozi Namwanje Irene mbaaniriza kwano ku ABM Media. Gwe atandaba kuba nga osubscribinga mukwano genda osubscribinge ko nako mukadaawo mukwano ofune notification buli kadde programs zetuteekanga ogenda kubanga oza comment section mukwano temugibuusa maaso mutwe ku comment zammwe namwe abatuwadde obuyambi obw'enjawulo tuweebazaako n'olunaku lwaleero tutambudde tukoleddeko eno mu bitundu abanaye tutambudde nno guno omulimu gwe twapatana okukola naye tutambudde mpolampola ne tutuuka ku muganda waffe olwaleero erinnya nategeddeko lya Patrick agenda kuba tubuulira amannya amalala tutambule mpolampola tuwulira ate emboozi ye gwe wenna atannamanya nti abantu mu nsi baba n'ebizibu bibaayo naye
naye nga tonnafa mukwano kyenyiza okugamba teweevumanga nsi eno kubanga okwetuga tebangako solution. Katugende butereevu wa munnaffe Patrick gwe tulina olunaku olwaleero ate ababuuzeeko abeeyanjulire n'oluvannyuma tugenda kubanga tweyongerayo. Omukulu sanso okulaba kale nyabo wasiibye otya? bulungi nyabo wasiibye otya? Ayongezako ku ddoboozi. Bulungi nyabo wasiibye otya? Embeera eri etya kubanga ozze otunoonyako omutukubira ku busimu banange mujje mutuyambeko embeera ekyemmanyiko kyewaŋŋambako nti toli mu mbeera nnungi. Mbeera ki eyo gy'oyitamu? Era embeera gyenyitamu teri bulungi. Nafuna accidenti nemenyeka omugongo. Sooka osimbe wakati awo mbadde nsaba ombuulize ku balabi abatulaba abalamuseko babuulire ne kumanya. Amanya gange nze atwamize Patrick. Nsobola okubuulira ekifo kyenvaamu ewaffe. Amanya nze atwamize Patrick nviireyo entungamo. Nali nzije ne Kampala kunoonya mulimu nendinya moloka y'amatooke. Bwe twatuuka ekyazanga bwali kiro. Kankusalemu ekirimi nga tonnaba kutuuka kuva mu kyalo gy'oyogedde. Obulamu bwali wali okola wali osoma? Nali nvudde ku ssomero ku lwa ssente ng'amaze siniya 1 nensitama nembeera eka nga nyeyiya bweyizi mu kyalo nga nkola obulimolimo. Wali oli waka wa maama ne taata? Ne taata. Ne wabawo anti wange omu ng'akolera eno e Kampala. Alina omudaala gw'amatooke awo e Kawaala. N'angamba jangu tugende e Kampala tukole. Kubanga yakulabanga oli mwana mukozi okyali muto kyalinamu ku maanyi agaaka kutwala okole. Bwe wajja e Kampala embeera yali eti omulimu wagufuna oba? Nali nzija e Kampala natuuka entungamo bwe naligenda omusikinkana ne tulinnya emmotoka y'amatooke essaawa nga 12 z'akawungeezi. Ne tutuuka mu kkubo ssaawa nga 8 moloka neefa omupiira. 8 ogwaddi? Ogw'ekiro. Moloka neefa omupiira. Bwe yafa omupiira ne tusooka ne tutuula ne bagikanika ne tuddamu ne tusimbula ssaawa nga 12. Zaali ssaawa 12 kitundu twatuuka ekyazanga nga twebiise entundubaali traffic erimu otulaba. Ekitegeeza mwajja mu kukuta bukukusi? Mwajja nga bitfuluusi? Tuli ku mutwe waggulu. Twali basatu nga twebiise. Kati awo omuyaga ne guuba ne gusika entundubaali. Mu maaso gaffe waliyo sinotruck ng'ejja n'emabega waliyo endala. Emabega n'ekoona yaffe emmoloka yaffe. Driver n'alaba okkoona ejja mu maaso n'agikiika bw'ati ku bbali. Awo yagikiikira ku bbali naye tusikanyuka ettale. Bwe yamala otukanyuga. Mpozi mwaliko bameka? Twaliko basatu ku mutwe. Abalala baali mu maaso. Twaliko basatu abalala baali mu maaso naye tukanyuga. Bwe yamala otukanyuga naye kubangula emirundi egi 3. Kati awo bagenda okutujjako n'agenda okukitegeera nga tuli mu ddwaliro. Tegeeza bwe wagwa ggwe tewaddamu kutegeera? Saddamu kutegeera naye abalala bategeera. Tekuliko n'omu yafa? Yafa oluvannyuma nga bamaze otuleeta e Mulago. Ye byamunyiga mu kifuba. Kati awo bwe batwala mu ddwaliro ekyazanga ne bagamba ono tetujja musobola mumutwale e Mulago. Ne bandeeta eno e Kampala. Bwe bandeeta e Kampala e Mulago ne bantwala mu X-ray ne bantwala mu sikaani. Ku X-ray ne bagamba ngu waliwo obugumba buno bw'oku mugongo mbu bwagira bwe buti ne wabawo space makati. Ntegedde egumba ly'omugongo bwajja mu space. Kati awo ne bagamba wano tetujja basobola. Obujanjabi bwe tubabadde bwebwo. Tewali kyaliwo obulala. Oba babalemererwa lw'akasente?
kale ku lw'akasente kuba baali batusindiseeyo nga tumaze bwe twava e Mulago ne batugamba wano tubamaze tetulina kyetugenda okuddamu obakolera ne tugenda mu bulwaliro mu kyalo waliwo akalwaliro bakayita Kitagata ne bagamba kati mumujeeyo e Mulago ne mumuleeta wano kati n'eddwaliro ettono lye linaakusobola ng'eddene likulemereddwa ne bagamba mumutwale e Mbalala bwe bagamba mumutwale e Mbalala bwe twatuuka e Mbalala ne bagamba muleete ebaluwa zammwe ez'e Mulago jjukira e Mulago twabalaga baatuwa ebipapula just baatuwa ekifaananyi kya x-ray n'empapula eza sikaani ebaluwa egy'okutusiibula tebaagituwa olwo ng'ani akuliko wano kubanga ajjukira mwava mu kyalo oli ne banno bafunye obuzibu ani akuliko okutambula okutuuka mu malwaliro wonna wonna gye mwali bwe twamala okugwa jjukira twali tuli ne hanti nga tumulina mu moloka naye Mulago just yampa omusajja bamuyitako gy'abeere ne Kampala n'antwala eyo e Mulago bwe yantwala e Mulago n'asigala eri bwayise eri ku mudaala Kawaala katawo nenja nga ntegeera jjukira nali ndina essimu yange nga nina enamba z'abasisita bange babeereyo ekazo nensooka ne mbategeeza nga tebanabitegeera nga bawaddewo ennaku 2 nga sibanategeera kiriko kale baali bamanyi nti ndi ku mulimu gye ngenze ne mbakubira ne bajja ne bansanga eyo e Mulago era be bantwala mu bya sikaani anti n'atuwaayo ku busente bwe yali alinako jjukira naye yalafiidde amatooke n'addayo eri mu misango bizinensi yefudde emmotoka yonna eweddewo n'addayo eri ku poliisi ekyazanga akola statement simanyi ng'ebyo kati awo n'ensigaza basisita bange e Mulago obusente nga bw'omanya embeera bwali tebuliiwo ne tukubeeko essimu ne basindikayo emitwalo 30 bwe basindikayo emitwalo 30 ne tugenda mu bya x-ray ne tugira waliwo omukwano gwange yali eni e Kampala nemukubira nampayo 5 ne bulaza wange omulala wakojja nampayo 5 ne tufuna ezitujja e Mulago nga bamaze otusiibula nga tewaliwo kirala kye bagenda okukola okutukolera kakati wano bwe wadda mu kalwaliro ogaye bulumwava e Mulago ne bakuzza mu kalwaliro ne bamala ne babagoba Kitagata ne batugoba ne bagamba mugende e Mbalala be bagenda okubayamba bwe twatuuka e Mbalala ne tubalaga epapula ebaluwa ekibaluwa ekya reference ekituje Kitagata okutuleeta e Mbalala Mbalala ne bagamba wano tetulina kye tugenda okubayamba ne batuwandikira ebaluwa eya gundi eya sajjale ne bagamba mutwale omwana e Mulago bamukoleko sajjale bansemeze bandongoose omugongo amagumba ago basobole okugakuŋŋaanya gaddewo ne tukwata moloka ne tuddayo eka mu kyalo ne tusooka nga bw'omanya ebyekyalo ne tutunda obutaka kuba twatunda obutaka buna naye sente zaagaana baatugamba ekitono Mulago okukulongoosa kuba olinako miliyoni 16 kati mwatunda obutaka obwo mwe mwali mulinawo sente nga mmeka twali tulinaku miliyoni 8 miliyoni 8 ne tukubira omusawo eyo e Mulago aveeyo eyo esayidi z'Enyamunuka eyo mu kyalo Entungamu bwe twamukubira essimu n'atugamba Mulago ne bweoba olina miliyoni 8 ng'oli waakulongoosa mugongo tebalina kye bagenda okuyamba baagala nga zonna ziweddeyo naye n'atugamba ne bwe zigwayo zonna miliyoni 16 oba zimmeka tobeera mwaba abasooka oba olina okusooka ku kisiminti n'oyebaka
mpaka we banakutuukirako kuba wali abanene abajja ne sente zaabwe kaashi nga bebamukolako nga nyingi kuba natugamba mulago wa bituga ng'ebyo era naffe ne tulaba ku busente bwe tulina tetugenda okukola ki okumalako kataawo obusente obwe ne tusalako bwe buje nga bundabirira jukira mwali temusobola kuziwayo zonna tokyalina okulyako oluusi muguzeeko ku ddagala kuba obulumi kyemmanyi obulumi bwali bungi kuba amabanja gaali mangi kuba mu kugenda eyo emulago esente ezo twalitwalayo z'amabanja ng'ebyo nga ng'omanyi kataawo bwe twamala ne bagamba maama n'agamba ojja kugirawo obeera wano ng'oyebaka mukama wanaasalirako ojja kuwona sokosimbe wakati awo abagalwa balungi gwe yakatoyungako mukwano yakayonona kaddatako mukwano tuli mu mboozi oba nziyite nantya abantu bangi nnyo bafuna ebizibu mu bulamu obwa bulijjo si bwato bwe yatondebwa kuba yatondebwa atambula naye ebizibu byamugwira ate n'ensoma ye yali ntono sigamba nti nno oba yasoma nnyo mwana munaku atalina kyalina akasente muwulidde bulungi akasente kangi nnyo akeetaagisa okubanga atereera tusobole okuyamba ku muganda waffe Patrick mwannyinaffe asobole okubanga addawo bulungi nnyo right now tasobola kutambula wakusitula busituzi mwena abali abasobola okubanga mutuwa ku buyambi obw'enjawulo genda ku Ebyo media mukwano subscribinga waliwo enamba wansi ku screen awo osobola okubanga oyogerako naffe tusobola okubanga tuwuliziganya obuyambi bwonna bwe mutuwa tukwateyo ekitone ekyo kye tusobola tomanya leero kiri kunze enkya kisobola okubeera ku ggwe ogwo nno omutima gw'oba Sseruganda ffe gwe tutumbula wano ku Ebyo media tetwagala nnyo kubanga tusosolegana kubanga enkya osobola okukya ng'ate gwali mu mbeera eyo tugenda kuba tuyongerayo n'emboozi ya muganda waffe Patrick tulabe ate ngeri bute bwe tusobola okubanga tumuyamba kati akasente embeera mubeerawo mutya mukola mutya ebyokulya kale kati bwe twaveeyo mu kyalo ne bandeeta eno e Kampala ani akuleeta e Kampala anti wange bwe yandeeta eno e Kampala nasalaho nandeeta wano ku kyaki ya pasita Jengo n'agamba ogira osabira wano Katonda ajja kuwona nange nenzikiriza nenzija eno kati awo embeera gye tubeeramu abeera ng'atuwaayo obusente sisita wange abeereyo ekazo agira nga ajja lumu n'addayo anti waliwo omukazi omu bwe yampaawo ku kyaki bwe mba sirina mmere yampa emmere abantu b'oku kyaki tubeeyanza nnyo ogwo omutima omugabi okubanga musobola okubanga muyambako ku muganda waffe naye era n'abalala abaliyo tusobola okwegattagatta ne tubanga tusobola okubanga tuyambako ku muganda waffe kubanga right now ze wentuukidde mu kifo kino nga tasobola kutambula basitudde musitule wakusitula busituzi naawe omanyi omuntu nga wakubanga wakulabirira buli ssaawa so ali eyo ng'osobola okukwata oba akagaali ne tufuna akagaali muganda waffe nasobola okubanga asobola okuva mu kifo ekimu n'addako ate mu kifo ekirala so tugenda kubanga tweyongerayo n'emboozi yaffe kati muganda waffe Patrick essaawa zino owulira otya kati essaawa eno obulumi nkyawulira bungi nasanyalala amagulu gonna omugongo gukyanduma n'ebino n'amagulu gonna sisobola okusitula amagulu mbu ntambule kakati ndaba ebigere bino nabanga byakyuka obugere buno ndaba butunudde wansi kubanga kimanyi bulina okubanga butunudde waggulu ki ekyaleeta embeera eyo anti nange simanyi kusanyalala amagulu oba togawulira bulungi siwulira ne bwonfumita empiso ne bwokola otya amagulu siwulira kati buno simanyi oba musaayi gwe gwaleeta obuzibu obutatambula simanyi oba emisi yagira simanyi so kati kitegeeza weetaaga okubanga oddizibwayo mu ddwaliro basobole okwongera okwekebejja balabe embeera eva ku ki of course awatali ssente essaawa zino era ssente zo teziriyo era kyenasalawo n'abazadde tebalina kyakukola kati
bangamba genda mu church. Ate okyali mwana muto okyetaaga future, okyetaaga okubeera obulungi okyali muto emyaka 19. Myaka 19 okyali mwana muto wetaaga okuba egyo emyaka gye egy'okukola. So twetaaga tuyambeko muganda waffe ono asobole okuba nga addawo at least ageze okuba nga atambula oba sinakindi batumufunidde kagali kuba emikono gyo gisobola okumuvinga gisobola okukola. That means asobola okubaako kyasobola okukola singa aba afunye engeri gy'asobola okuba nga atambulamu. So kakati anti oyo sawa zinakola mulimu ki ogwo okusobola okubabeezabeezaawo? Atunda amatooke. Byakutetenkanya. Atunda amatooke, alina omudaala gw'amatooke awo Kawaala. Okay. Kati ebintu bya Patrick bimazeeko amagezi kubanga omuntu okeera ku makya nga wazaalibwa otambula n'omaliriza nga tokyatambula. Kintu ekyo kiba kibi nnyo kubanga omuntu enasobola okutambula osobola okuyiiya embeera naye Patrick essaawa zino obulamu bwe bwakoma. Naye nga sijja mumalamu ssuubi nti bwakoma kuba essuubi likyaliyo. Mmanyi nti mugenda kubanga mutuyamba mwenna abali gye muli. Omukyala Florence okuva wali e Germany nkutumiddeko nnyo mukwano. Tweyanza nnyo obuyambi bonna bwe watuwa. Naye essaawa ya leero tulinawo muganda waffe ono Patrick. Naye nga kyensaba ensala nteekamu nnene nnyo. Mmanyi nti muganda waffe ono gye bujjako mu maaso kaawo tujja kubanga tujja tuwe obujulizi. Ekisinza okunsanyusa mu mboozi ya Patrick amanyi Katonda. Amanyi okusaba kubanga Katonda bw'omwesiga kyekyokulwanyisa ekisooka nnamba emu. Abaala bonna bajja luvannyuma. Patrick sagala weemale mu ssuubi olowooze nti essuubi liweddemu. Essuubi likyaliwo nga bw'oli omusabi bw'oli omukkiriza. Njagala oyongere okubeera omukkiriza. Okkiriza Katonda nti nno lumu aliyisiza muntu yenna alijja n'osobola okuba nga oli bulungi. Nsaba weeyongere okuba nga osaba. Kati essaawa ya leero Patrick nsaba oyogere n'abakulaba obabuulire kiki kye wandyetaaza okuba nga okyusa obulamu. Ekisinga kye ndyetaaza okukyusa obulamu bwange bwe wabayo obuyambi bw'okuntwala mu ddwaliro nga abasawo ne bagamba tusobola omujjanjaba n'atambula n'addamu n'adda buto. Wabayo omuntu asobola okinkolera era kyemba njagala nange nsobole okuddamu okweyagala ntambule at least kale nsobole okutambula nga nyetwala wali nenyekomyawo nga si byakunsitula busituzi ne bwesiddamu okukola mulimu gwonna naye ntambule at least ofuneko okutambula at least. Kati anti waffe oyo atuyambayambako anti amanya yaani mpozi naleeba Brenda. Anti Brenda munaye mukwano yonna gy'oli tweyanza nnyo munaye omutima ogwo kubanga bangi ab'enganda zaffe batusuddewo bangi abatasobola tubeererawo naye osobola okuba nga obeereddewo Patrick. Nsaba okuuma omutima ogwo. Anti Patrick mbadde nsaba abatulaba in case ng'omuntu yeetaaga okukuyamba akufuna atya? Omuntu ayetaaga okunyamba anfunira ku namba yange ey'essimu. Namba gitubuulire. Eri 0760 384 139. Ate endala ndina ya sisita ya Wange. Anti sigimanyi mutwe naye njirina ku kapapula wano. Kale ogenda kuba ogitubuulira. Mbadde nsaba oyogereko n'abantu mu lulimi lwo lw'otegeera kubanga eriyo abantu abali eyo aba tribe yo abandeetaaze okumanya sirumanyi nnyo naye nsobola okuluwulira so mbadde nsaba nabo obategeeze mu lulimi lwo. Abakundeeba TV egi amazina Nyatamze Patrick okuruga omuli Ntunga mu district omuli Rwashamire nkafuna accident ndukuza Kampala n'ahantu kukora kona nahika kyazanga nagwa na motoka twagwa na motoka kutwagwire nahendeka omugongo kuba nti omwirwaro mulago banjanga obwe n'obugufu obuhendekire obwaterukire era embeera ey'indumu ati yateboniire mbwenu kuko okukimanya tinkutambura tiine kinkubasa kweyamba n'okunyamba buyamba okufuka ninfukira
oje ahinkubanda nohondo kusesera nokupama nokwokwe byona mbwene embeera erimbi. Weewaawo oyo nno ye muganda waffe Patrick. Mwena abali abasobola okubanga mumuyambeko asobole okubanga addamu buto okubanga atambula. Kati mukulu Patrick, ayina kuzzayo emabega katono nnyo nga tonnaba kufuna accident eno ng'okyali mukyalo ewaka wali. Ewaka mwaliwo abaana bameka? Kale abamu bafa naye nze nagenda okuzaalibwa nga tuli baana 9. Baana 9. Abaana waali ewaka maama waali ne taata waali naye mu mwaka gw'2017 blaza wange naye kino kale kiruma. Blaza wange bamusadaka bamufunyisa accident. Gwe wategerera ku kyani yagamba nti bamusadaka? Twali ku mbaga nga sibanga akola emirimu n'abalala. Yali mukulu? Ali mukulu nga alina omwana omu. Kuba we nakitegeerera nti bamusadaka twali nga bw'omanya abalenzi bwe bakuba dansi muba mulina okubeerawo nga muzinya nga bw'omanya abanywa omwenge. Yali ali awo ng'anywa omwenge ali ku mbaga. Bwe yali awo ku mbaga kale awo ndowooza emboozi eyo tugireke kuba ejja kuleeta bingi. Yakuleeta amaziga. So your brother ye naafa? Yafa. Bwe yafa twasigala baana 8, abalenzi 4, abalenzi 3 n'abawala 5. Era kati abawala bakyaliko n'abalenzi 3 weebali. Kati ensoma yammwe mwenna mwali musoma ebyo ebiseera oba akasente embeera yali etya ewaka mu biseera ebyo? Kale embeera gy'akasente yesinga okuleeta obuzibu olumu. Kuba muka yaffe njagala nkubulira kino yenze abadde asomye nnyo. Yatuuse ku P7 ku senior waffe. Natuuseko mu secondary. Yenze. Kuba abalala baali batuuka mu kyakusatu mu kyokuna ne babivaamu. Abalala ne babigaana kale. Kati abawala temuli mbaafumbirwa kuba abawala amanyifu abawala tukula nnyo tukula mangu. Era mwe bali 3. Balina abaana balina baazikulu naye waliwo 2 baafumbirwa ne bavaayo. Kati omu yabeera ne Kampala omulala aliyeyo naye abadde abeera ne Kazo kati yeye yagenda mu kyalo. Maama ne taata obawuliza gye bali mu kyalo? Mbawuliza bulungi. Bo bali mu mbeera ki kubanga embeera y'akasente eno nzibu nnyo? Era ku kyembeera y'akasente maama ne taata tewaliwo nso kale tewaliwo ekiriwaawo. Kati maama ono ne taata kati bo bagamba ffe omwana bakulekera anti ffe tukyalina kyakuzzaako? Tebandekera anti. Bagezaako kuba mu kusooka wali nakugamba poloti twazitunda ne tugira awo nakugamba sente ne zigwana. Kati awo anti we yakubira essimu agamba mundeetere ne Kampala agera abeera wano ku kyaki Katonda namuwa. Ale bw'atyo muganda waffe Patrick akugambye ewaka yalinga asuumuseemu okuba nti asomyeko atuuse mu secondary nga bwe yakugambye nti yakoma mu senior 1 sente ne zibula ate n'abaana ewaka baali bangi. Abaana 8 baba bangi, in fact baali abaana 9. Omu Mukama yamujjulula n'amujja mu bulamu bw'ensi eno naye era Katonda yagaba ate era yajjawo. Tukkiriza, nze nina okukkiriza muli nti olwaleero lubi ate enkya lujja kuba lulungi. Muganda waffe Patrick nzikiriza nti gwe n'oyo ali eyatulaba amulayo mulungi twegatte tuyambe tusobole okuba nga tuyamba muganda waffe Patrick asobole okuba nga addamu buto atambule kubanga alina ebirooto bingi. Ku myaka 19 gy'alina akyalina ebirooto bingi, akyalina ebyokutuukiriza bingi, akyalina okusanyusa maama we ne taata we ebirooto bingi. Tumuyambe atuukirize ebirooto bye. Kakati Patrick
mbe wali osoma gwe muli wali ng'owulira oyagala kusoma otuuke ofuuke ki kubanga ffe mu buto batugambanga oyagala kubeera ki njagala kubeera dokita njagala era kale emirimu gye nayinjagala kubeera ow'amagye kiki ekikuleetera okufuna ogwo omutima ogamba nti njagala kubeera w'amagye kulwanirira ggwanga lyo so mwena bali otuyambeko omwana wattu Patrick asobola okuba nga agguse ekirooto kye afune amagulu ge addemu atambule sinakindi addeyo okusomera asome kubanga ayagala kulwanirira eddembe ly'abantu kuuma abantu n'ebyabwe ayagala okubeera ow'amagye so mbadde nsaba gwe wenna ali eyo alina ky'olina ekitono oba kyakulya oba kyakwambala oba kagaali mu asobola okuba nga atambulira tumuyambeko asobola kubanga emyaka 19 mito nnyo akyalina ebirooto bingi ebyokuba nga aggusa tumuyambeko agguse ekirooto kye yali ayagala. Patrick mbadde nsaba abaana abali eyo abali mu myaka gyo kubanga gye bali bangi babonaabona gwe tukulabye wooli bakusitula totambula naye osigadde okyalina essuubi kati abaana abato abali mu myaka gyo obawa amagezi ki nga balina ebizibu batuuseeko era abaana abali eyo ku myaka egyange amagezi ge mbawa ekisooka kusaba Mukama okufuna okukkiriza nti Mukama ajja kujja mu eyo embeera akuteeke mu ndala ate ekirala ofuna akuyamba okwate bulungi weewaawo ye mwana wattu Patrick bwetyo tusobodde okuba nga tutambula olunaku olwaleero